bubakeeredde. Abo bonna abaafuna kaadi ya NUP 2021 ne balondebwa ne bayingira palamenti bwe baatuuka eyo akasente ne kabaziba amaaso. Kati ke kaseera bagamba nti omukadde akwasiza ku mmere ye tugenda mu 2026 baali balowooza emyaka 5 tegiriggwako. Kale Muwanga Kivumbi bw'atyo alabudde. Ate Mpuuga ng'era y'omu ku abo be twogerako waggulu awo batugamba agava mu kakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku nsonda nti yamaze dde okuwandiisa Democratic Alliance ng'ekibiina era nga 2026 kisuubirwa munnange okubeera nga kigenda kuvaayo ng'ekibiina ekiwandiisize ddala. Ate munnange kumpi buli mu mboozi yaffe mulina okubaamu kaakati okufa. Okufa kufuuse okufa, okwetta n'okutta. Waliwo omupoliisi omulala era yejje mu bulamu bw'ensi. Omupoliisi yejje mu bulamu bw'ensi juzi twalaba yejja mu bulamu bw'ensi. Kakati munnange omupoliisi omulala okuvuga endiima kwandikuviirako obuzibu obw'amaanyi. Northern bypass, Bukugu bypass, nkugambye muganda wange baleese dda sisitimu egenda okubasasuza omusimbi omuyitirivu okuvuga endiima. Naye ne bannayuganda bagambye poliisi ne gavumenti ebyokukola balekerawo okwebuzaabuza, balina okubeera ng'enguudo nazo zituukiridde okubeera nti nno nabo basaanye okukwatirako emisango. Teri kubuzaabuza era kooti yegenda okulamula. Ssennyonyi bw'atyo eruzira mu kulambula abasibe era n'okwemulugunya ku nsonga lwaki okukeerezebwa kubaddewo okubeera nga baggyibwa mu kkooti ey'amagye, okubeera nga babatwala mu kkooti ez'abantu nga kkooti enkulu bwe yalagira. Byonna mu mboozi yaffe eno kulabisizaako nate gwe we nampuliriza wano ku Uganda at Large bulijjo tutera okubeera nga munnange tukuba ttooki wano na wali, era ku guno omulundi nga tumaze okubeera nga tujjako ekiyinja zigometa yaffe bwetyo muganda wange etambula buli wamu. Tukimanyi bulungi nnyo nti Hillside View Apartments, ze apartments eziri ku mulembe ensangi zino ziri ku Ntebe Road wali we bayita ejjanyi ku kyaki gwayagala okupangisa apartment olunaku olumu, 2 wiiki, omwezi, emyezi, omwaka. Apartment omuli buli kimu, tolina kigwetaaga kubeera nga munnange weetikka security, wifi, amasannyalaze, transport okunona ku airport byonna. Ate aba maintenance palace nabo balina solar systems ez'omulembe, balina solar muganda wange, amataala amalungi ennyo ageeteekako ng'obudde buzibye ate ne gejjako ng'obudde bukedde. Gejjako gokka teweetaaga kubeera nga munnange obeera yeeka. Kakati gwe munnange aba maintenance palace balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi, batuukirire. Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka lye batunda ate bagula ettaka etaliko ndooliito. Balina abazimbi, balina abapunta era bagoba ku nsonga z'ebyapa, balina grader esobola okusenda ettaka. Buli kimu ky'oyagala muganda wange gwe batuukirire aba Timo Property Consultants, ensonga z'ettaka bazikwasaganya. Okukosa ne dokita waffe, omanyi dokita waffe yagwa Kabenje ebbanga lyonna okugulu ne kumenyeka emirundi 3, naye era eddagala abadde abo abantu eddagala naye okugulu kwamenyeka emirundi 3. Kati jjo babadde bali mu kumoperatinga ennaku zino abamwagala waali naye ennaku nga 2-3 abadde asiriseemu tanaba kubeera nga abaddamu naddala mmwe abali ku WhatsApp abamusindikira messages y'ensonga okugulu pikipiki yakukuba kwamenyeka emirundi 3 naye kuludde kakati basuka ne bakuyunga bubi ate ne baddamu ne bakumenya. Kakati olwo ne babeera nga balina okubeera nga bakukanikakanikamu. Kati naku zino akyasiriseemu ku katono naye era muteekeko obubaka bwammwe essaawa yonna agenda kuba abaddira. Katumusabire. Kakati munnange ndowooza nsooke nkuwa akatambi kano neme kubeera nga nkuluyisa kubanga atutegeere muganda wange 2026. Kati golo ey'okubiri njagala mumpulirize bulungi. Mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology.
ezo mubagambe bonna tujja era sebo president njagala kusaba zino constituency wammanga tugendeyo mangu nnyo tutekeyo ababaka tubasalewo ng'obudde bukyali zezino wammanga Masaka municipality mutegedde bulungi kimanya kyabaki kimanya kyaki kaki muzimanyi mwe muzogera nga nze nsirise kalamuke emukono eriwa waliyo ey'omulenzi gwe bayita Jime eyo is a vacant constituency tugenda girumba nalo na mutima naki notujogajoga nti gwe wa National Unity Platform owagira lino litala lya Museveni etamiivu osobola tujoga kwenkanawa ne tukuwagira notakoma kuwagira Museveni neno ogamba nti muhozi kaine ki mukanego amanye ebizibu by'eggwanga eno endala mumpulirize bulungi endala bagiyita ani Entebbe Kawempe South wano wetuli owali ekitebe kyaffe eyo constituency mu National Unity Platform sabo president eri empty tugenda giteekako omuntu nalo na mutima naki era president zino zenjogera zo njagala tuzisalawo mangu tetugenda kulinda mwaka gujja biki tuzitandikeko endala mugamba eki eyani nyendo mukungwe eri mwani oyo eyo naye eri empute zenjogerako abalimu bw'oba olira ng'okyali na National Unity Platform president nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka abenenye abatenenya oba tugwa oba tetugwa tugenda balumba nalo na mutima naki kubanga ebyobufuzi bye tulimu. Can you afford 5 more years of Museveni? Musobola okugumikiriza ku baana baffe bebasse bebakubye meya wekirawu yakulaze omukono zaake wano nambozi omulongo gwaguluma ono president waffe Nyanzi oba bamukubye ekiyiso 5 more years of Museveni nga gwoli mu kifo kya parliament twakusimbawo ne tukuteekako amaanyi kati oliawo oyagala tugamba tureforminge tukole alternative. Museveni's government NUP is not for removal, it is not for reform. NUP eriwo kusuula kibanyi naki na menvu gaki kakyo tebabamalira biseera bino biseera bye tulimu. Leader wange opposition Joel Senyonyi awandika ze bayita alternative policies eza government yaffe ki naye kati ene time sebo a good enough alternative wegimaze eyawedde ekiddako tuwandika proposal betugenda kuddukanya government. We are no longer writing alternative. Can you write an alternative to a dictatorship? Osobola kola a reform in a dictatorship. Ebintu ebimu tubeere nga tuli bakambwe n'olwekyo abantu ba Buganda era njagala Busiro ki eyakagabo eyo naye mugitadde ku listi ate endala eriwa eyani Mityana district omukyalo twamwagala nnyo mumugambe president muwe omwozeku ajjewo yetonde oba si kyekyo tumulumbe nalo na mutima naki. Omanyi waliwo abagamba nti tujja kuleeta entalo naye some wars are to be fought and some wars are to be won. Waliwo entalo zetugenda okukola ki okuggulawo ate olwo n'entalo zetugenda okukola ki okutulwana. N'olwekyo abalowooza ti bino bye tulimu byakusaagiramu bya ddala. Saba president bino byaki munnange ekigambo ekyo kyali mu luyimba lwani lwa Maddox. Munnange
oli mukwano kakati Muwanga Kivumbi bwatyo akabatemye agambye nti bapate members abo ab'ebitundu ab'ebulankanya era mu mbeera eyo bwatyo n'ategeeza nti agenda kubanga munnange asaba pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu awe ennaku 30 gokka beegatte 30 days ultimatum eri abo bonna abeesulu babbye obutagenda mu training mu kutendekebwa nga tewaliwo nsonga nambulukufu era munnange tebalina okwetonda oba si kyekyo bagenda kuba tewaweebwa kaadi kwesimbawo 2026 general election makati abamu bagamba wa nze abantu kati banjagala wa abantu balonda mbureera abantu balonda mbureera era Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agamba nti tebakuwadde kitegeeza gwe ne bw'onojja ng'oli independent togenda kukomba ku kalulu kakati munnange ono ye deputy president owa National Unity Platform Mohamed Muwanga Kivumbi wano mu Buganda era Muwanga Kivumbi akakasizza n'agamba nti tebagenda kubeera nga bawa obuwagizi eri bammemba bonna ababadde absent mwe twateranga okubeera mu kibiina ne bayita amannya Uganda at large am present sir kakati muganda wange bw'oba tuliwo butwaddangamu absent taliwo kakati muganda wange bw'oba weesuluba bw'obutabeera mu meetings ne activities eza NUP kitegeeza togenda kubeera nga munnange otunuulirwa era abamenye bonna waliwo abeegobedda bo nga beegoba kale munnange nga bw'obiwuliddaawo amannya gakuwadde Abedi Bwanika omubaka owa Kimanya Kabonera wakimanya oyo ne bw'ogamba Kimanya Kabonera bakugambirawo kyoyo ogamba ono wa Gondi ono eyabulwa Gondi mu mutwe ani mwerabidde nate nange kakati waliwo Kazibe Bashir Mbaziira ompyo wa Kempe South Mathias Mpuuga Nyendo Mukungwe n'abalala bwe bali waliwo Wanjeru Municipality MP Jimmy Wanga Bukoto South MP Dr. Twaha Kagabo era nga bano munnanga abamu baalagadda ng'ebewagira Patriotic League of Uganda ate nayo yabeegaana yabaga mugende mu NRM gye mba mwesimbirayo kyokka ate eri kibooko zennyini miggo bali tebeesembereza bo tebeesembererezaako ddala yadde n'akamu kakati munnange ebyo tubiwulidde era tugenda kuba tubirabako bulabi gigenda kuba miggo gyennyini busungu bw'abantu teri kutuzannyirako kyokka ate munnange tubadde tuli awo Lwomushana najja n'akatutema anti bagamba nti wali omukati wabula muliro Lwomushana atugambye nti alina obukakafu era yagafunyedde okuva mu kitongole eky'ebyokulonda Uganda Electoral Commission nti Democratic Alliance DA eyampuuga munnange yamaze dde okubeera ng'efuna certificate yewandiisiza dda era mu 2026 tugisuubira okuba nti egenda ku frontinga ba candidates ku mitendera egy'enjawulo ripooti tezinakubeera nga zibeera approved ne Electoral Commission naye ye okusinza ku Lwomushana atugamba nti ye yakitegeddeko nti baafunye dda Mpuuga yafunye dda certificate era akimanyi bulungi nnyo nti eno Muwanga Kivumbi byayogera bo baabirabirawo dda newankubadde nga juuzi wano mu kusaba nga basabira amazaalibwa ga Kabaka wano Erubaga Mayiga yapalapalanya nnyo okulaba nga at least sitting arrangements bazikola nga Mpuuga alina okutula ne Bobi Wine asobole okuyonka kutusannyalaze naye ebyembi
gwe mwali muyite w'ebitaano kati byali nyadda kati mbu kati zaali ziweze 600 mbu kuba kati ebitaano byali awo tali bitatu n'ekikumi kye baali bakabawa nakyo nga yakivubye naye kati naayonka kutusanyalaze naye tusanyalaze yatuyonka oba abantu abo baavaawo kuba kati omuntu ayagala ateekewo ekifaananyi omusajja waffe tetumufiirwa bano be bakulembeze be twatendeka be twategeka abuganda birinamu essuubi eyo twavaayo kakati nti munnange yamaze dde okubeera ng'awandiisa ekintu kye naye bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo nti ebyo byonna tebirina makulu kubanga jjukira nti opposition y'ekizibu kyayo kwe kwegatta era ekyo General Museveni kyakolerera gagamba selfishness yayitirira buli omu yeeraba ng'omunene. By the way, ensonga eyo ye yaleeta n'obuzibu ku mulembe gwa Amin. Abaaliwo ng'abayivu ba Museveni ne bannaabwe abaali bategeera ennyo mu kiseera ekyo nga bwe baali beetwala singa bakkiriza nti Amin awambye obuyinza katumuyambeko kubanga Amin yawanga omuntu ekifuo nti oba minisita wa energy amusuubira okuba ng'akola ekyo, minisita wa education amusuubira ng'agenda kubeera ng'akola ekyo. Naye kati bano abaalowoozanga nti baali baasoma buli muntu yagamba ono ataasoma atufuga atya, ono ataasoma nga tebalowoozeza ku bannayuganda so nga ate ye Amin ye yali atunuulidde munnayuganda owa wansi. Kati singa bakkiriza ne bagamba nti omuntu obutasoma tekimubuza magezi wasobedde okufunira obuyinza wasoboledde okufunira amaanyi najja nga amanuvaringa n'atuukaawo n'atuuka kubanga yadumira n'amagye n'atuuka okubeera nti awamba n'okuwamba kiba kitegeeza nti mugezi. Ekyo kye baali badde bategeera era baali badde bamwembuleesinga ne bakkiriza ne bagamba omanyi kakati katukuyambeko kino nakino naye kijja kitukuba nti abantu bana beefula nti bategeera balina vision simanyi eza Africa ezaki tebasobola kulaba mutima gwa Amin ogwagala ensi ye nti yali patriot omutuufu. Lwaki tebasobola kukiraba abantu abo? Kakati selfishness wane Uganda etukoze bubi nnyo. Buli muntu yeeyagalize kati buli muntu alowooza musukkulumu nnyo ku balala. Kati mulaba General Museveni ye amanyi ye mugezi asobola n'okusimba kasooli ku lwazi n'amera asobola okuteeka ensigo ku lwazi n'ekola ki ye bw'ati bw'alowooza buli kimu yakimanyi buli kimu ye mugezi tawabulwa takolwa atya kwegamba Narcissist awedde emirimu ataliiko kubuuza yeeyagaliza yekka talina gwa wakitiibwa wattima erisusse kwegamba simanyi naye kenyini teyeeyagaliza kuba yeewakanya manyi omuntu w'empaka ennyo atuuka naye kenyini nyina okwewakanya omuntu w'empaka aba wampaka buli kimu kati yembeera gye tulimu era yensonga lwaki bamisfayaringa ku Amin. Singa baateeka ekitiibwa mu Amin kuba Amin talina muntu wewe gwe yasembeza ati amuwa omulimu tiwakikaaki waluga lwa ggwanga lya talina muntu talinawo sente ze yeekuŋŋaanyiza kenyini yakyogera era bakipuruvinga nga bamaze okubeera nga bamuwamba nti talina sente ze yali yeekuŋŋaanyiriza ye nga ye ne mukyala waakyogera nti zize zizino nedda buli kimu kye yakola yakikoleranga ggwanga lye buli kimu kye yakola. Kati Uganda yeetaga muntu bw'atyo naye tebasobola kukiraba byonna ebyo era bamwogerako bibi byokka naye nga ekitta abantu bo bennyininyini beebittiranga abantu nti embeera yaliwo yeesi nti Amin naye kennyininyini ebintu byamutabukira olukuba nti bamukonfusinga n'atandika okubeera nga kakati alaba nti buli omu mulabe we kubanga bo bebeefuula abagezi ekyavaako ekitta abantu be baakiriita naye tebeefuula okuba nti baategeera sima baasoma political science twasoma twakowa ebyo ebyobusuutisuuti ebyo kakati naye nga tebasobola kulaba bintu mu butuufu bwabyo ekyo kyabalema okutegeera mu Amin era terina akimanyi nakati ne Museveni takimanyi nakati essaawa zino nti Amin yali mugezi okumusinga takimanyi yamanyi ye mugezi naye Uganda bagibanja buwanana bwa ssente infrastructure yonna nfu political landscape yonna nfu Mukama Katonda
Aha. Kwegamba simanyi. Civic gap yonna nene. Naye okay. Munnange amawulire ag'ennaku okufa kufuusa okufa tetumanyi kiki. Tukimanyi bulungi nnyo nti kakati ebitongole nga poliisi birimu pressure nnene jjukira nti competition ng'oggyeko competition naye pressure kigambibwa okuba nti nnene sayidi zeeyo ate nga n'obwavu bubaluma guyinza okulabira awo naye nga banze n'okuba ng'oba abanene bali gye balipootinga ssente nga waliwo ali eri waggulu nga balina okulipootinga gukanya kulaba nga babanywa ku nguudo bakola batya bagaa nti oba tosobola kulipootinga ssente ng'oli wa traffic katugeze ewa mukamaawo nga zaakusalire tozisobola zimutwalira gwe ng'akugjawo akuteeka eyo mu bujunction omutali ssente mbu kale kwegamba ekyo ne kireetawo neki underscoringa ground ey'okuba nti nno walina okubaawo enguzi balina okubakana ssente abakulu basobole okufuna. Naye munnange amawulire amabi waliwo constable wa police ono akomitinze suicide Kabaria training school eno gye ya committing suicide. Yes kakati ekitongole kya police kiri mu kungubaga olwa loss olw'okuviibwako omuntu waabwe. Police constable Tembo amamita Tembo James number 70992 era nga ono munnange yatutte obulamu bwe yesse mu ngeri etategeerekeka yesse era nga incident eno yabaddewo wali ku police training school Kabaria. Constable ono nti abadde kyajja reporting gye buvuddeko emabegakaawo okutraining okugamba okusoma kw'aba trainers nti ono yabadde agenze kusoma naye nga mukugu nga alina kuba batraining abatrainers abatraining abapoliisi. Kakati munnange yabadde ku training of trainers course. Kati constable Tembo ono oba Tembo ye Tembo si Tembo mu Luganda kitegeeza kirala. Kakati munnange Tembo ono constable Tembo mbu abadde attached ku Busujju Integrated Highway Patrol Detach era nga eno bagimanyi bulungi nnyo nti okubeerayo obeera bize nnyo obuvunanyizibwa obwana bw'amaanyi nnyo. Kati okusinziira ku reports zasoose okubeera nga zifunika kigambibwa okuba nti yabadde kyajja atuuke yabadde kyajje transitioning okubeera ng'agenda mu training school eyo asobole okubeera nga yeeyongerako capacity building era nga kino munnange kibadde kirabwanga nti abadde agezaako okwegomya mu kariya ye ey'obupoliisi ng'agezaako okutekinga step okugenda mu lubu lw'abali abanene nti oba oli awo kale lumu tuyinza okuba nga tumwogerako nga oba AIGP Tembo naye munnange tekisobose. Kakati ekyalabisenga ekyewuunyisa ennyo era ennaku bwetyo munnange mu training school eno nti bafeera officers bonna babadde tebakikkiriza mawulire bwe gaba batuuseeko era nti gabagamba nti omusajja ono abadde musirise nnyo era abadde n'empisa nga bw'olaba akafaananyi awo era nti abadde ali reserved nnyo ebiseera ebisinga obungi asirika tamalaga wano tutera okwogera nti ayasama naye ye yabadde tabikola ebyo abadde kwegamba asirika. Waliwo abantu abamu ayogera kino ayogera kiri otolbalaba ne mu comment section notegera nti ono omusirikale ono wa poliisi naddala nga oba omupoliisi akubye gwegwinaga nti wa APDF yakuba
abantu amasasi mu bbaala juzi omu n'akomentinga nentegeera nti ono bw'ataba mu poliisi musirikale nti anti era nammwe abantu ababulijjo muyitirizza okubeera nti mukola obulabe ku basirikale nabo kaba bakoleko ntegeera nti ono musirikale oba mu poliisi musirikale wa poliisi oba wa UPDF kaakati anti bonna babeera basirikale bonna bali under Muhoozi Kayini Lugaba CDF ate naye awagira nnyo muwagizi waabo si alina UPDF killing machine kakati bwannange nga batugamba naye jjukira nti mu poliisi bw'oba tuli mwogezi wa poliisi tokkiriza okwogera kati bano nabo batugambira eyo mu nkukutu tiye munnange abadde bw'ati naye munnange mental health emitwe abantu bano gireka gibatabukako kubanga bangi nnyo besse ate nga bali mu bifo eby'amaanyi bwe badde osuubira okuba nti kale ate babavudde eno wansi basuubira okuba nti atlisi bafunafunayo kasente naye munnange ne bamaliriza nga beekubye amasasi waliwo gwe twaba wakulumu wa UPDF eyeekuba essasi yaleka ebbaluwa nga giwandikidde Muhoozi mujjukira saidi ze Nakireba awo bayitawo batyawo wavudde Nakireba awo akasaawe kali awo weyeekubira essasi obiri ku Mpigi ku Masaka Road juzi oli yagenze kwetugira mu septic tank ekyengera wali police commander kakati ate n'ono naye still naye Constable Tembo naye wuno yesse kakati munnange nti oba oli awo Uganda Police ina okubaako kyetonnyonnyola yadde bo bakola okunoonyereza mu buli nsonga naye kigambibwa nti pressure mu poliisi ebaviirako okutabuka emitwe era batugamba nti abasirikale bangi nnyo emitwe gyabwe si mirungi emitwe gyabwe baganda wange waya zigira bwe zigatta bwe zivaako bwe zigatta waya era bakwegendereza nnyo si mawulire malungi nti oba kujereegerera naye walina okubaawo ekikolebwamu rehabilitation n'ebirala kuba kati oyinza okwesanga nga omuntu abeera tortured mentally olw'okuba yali mu bifo bya wansi ng'alina ebintu byatafuna caayi ku makya ayinza okuba tanywa caayi asobola okutabula omuntu omutwe nga tanywa caayi naye ng'alaba mukama awanywa batuula awo balina obuweeza bwe kubateeka bulanketi babikkako nga bola table mats nagagenda ondeetere muwogo wali ayita muwogo ow'ebitaano oba emmere oba ki akatugwa ku makya ak'ebbiro 3 n'anywerako ekikopo kya caayi naye nga yono batumye mutume n'abireeta aleetera afande ye n'abeera wali genda okola oti n'abeera awo nga enjala emuluma ekyo nakyo kisobola okutabula omuntu omutwe kati n'okubeera ne famire n'okubeera awo ng'alaba kugamba ali awo tamanyi oba musajja oba mukazi oba ki oba n'okuba nti nno afunctioninga ng'omuntu kubanga talina wungeri yonna aliko amateeka mangi ebyo byonna biyinza okuvaako obuzibu eyo katuveeyo ti poliisi erina okubaako kyekola oba n'amagye okubaako kyegakolera abantu baago kubanga baganda baffe abo baba bantu era nga bava mu famire muffe mwennyini newankubadde nga bwe bafuna ebitiibwa ate beefuula okuba nti si bantu ne batuddako ne batukijjanya awo bwe tubakyayira nabano be batuma nabo ne batagaana ne balinda okwetta obwessi kati okwetta bwakitogaana lumu naye ate mu kkooti y'amagye bajja kusalira gwakufa olidde mu nsi y'olukwe mwagala kujjako gavumenti lwaki oli mukwogera bannoopu gwaba yaleetera okugira okufutubbala Freeman ayinza okukatiemula awo muganda wange kakati Ministry of Works and Transport kati bano baleese bamaze okubeera nga bapublishinga new speed guidelines alongside violation fines muganda wange bwe twogera ku new speed guidelines kitegeeza nti gano mateeka mapya agalambika speed kiyoyina okuvuga ku luguudo ki muganda wange era gwe bw'oba omaze okubeera nga amateeka ago gayisaamu olugaayo kitegeeza ogenda kusasula ssente mmeka vuga speed gy'oyagala naye bwe banaamala okubeera nga kamera ekutunulamu bweti jjukira balina system eya real time era nga gw'oba ovuga bwoti
nti final girabira ku ssimu yo ekyo nakibagamba juzi kakati ate batutegeeza natugamba nti baleese speed guidelines kati boogera ku speed kakati munnange ennaku z'omwezi nga 23 mwezi gwa 1225 Ministry ya Works and Transport wano mu Uganda munnange eno nga eri wansi nkugambye Ministry of Government kavuga nti government ngeri wansi wa Ministry of Works and Transport officially bamaze okubeera nga munnange baleeta baloolinga out traffic and road safety speed limit regulations 2024-2025 era zino ziri 2024 twamuvaamu dda yes 2025-2026 ndowooza and beyond oba banaawa oba tuleetedde ate amalala amakakali ennyo kakati munnange kuno kuliko stricter penalties kuliko ebibonerezo ebikakali era gwe munnange bw'obanga oli muvuzi wa ndiima oli kaguddeyo kitegeeza nti ogenda kuba osasula ebipapula jjukira nti abikukuba talinaawo awo nti omwegayirire simu yo gy'oyomba nayo nti olabira kulinga message ya MTN ti airtime anaatera okuggwako ba Airtel please teekako airtime omulala oba data kakati nawano bakugamba ku simu yo nti oyise ovuga speed nnene nnyo emitwalo 10 kyokka nekyewuunyisa muganda wange sente nnyingi nnyo zeboogerako sente nnyingi zo zeboogera singa okola overspeeding sente nnyingi zeboogerako boogerera mu kilometers per hour era gwe muganda wange olw'okuba nti nno oba muvuzi wa ndiima nti bena bikugamba bano oyinza okuddaawo alimba nga nayisewo ku makya saagala kugezesa bwekyoba omanya nti fine ziri mu mitwalo 10 mitwalo 20 paka ku mitwalo nga 6 emitwalo nga 6 eyo oba oli awo n'okusoba naye zensembi ey'okulaba zibadde mitwalo 6 ezisingayo obunene oba ovuze otya oba oba oyiseewo nga kaweewo awo teri amanyi naye gwe kyoba omanya nti gwe ku northern bypass nkubuulira Lugogo bypass olina speed limit gy'olina okuba ng'okola ki kakati ebyo nga biri awo nga bakyeperegeeza abantu banyiivu nnyo era nabo bagamba bagenda kukuba poliisi mu mbuga bagenda kugiroopa mu kkooti ekisooka ne gavumenti yaako kakyaka poliisi ewaabire gavumenti abantu bawaabire poliisi ewaabire gavumenti oba bwekitube kirina okuba simanyi kubanga bw'ogendaga ku northern bypass oluguudo luli wanuwe lutwala emmotoka 2 layini 2 naye oyinza okwesanga ng'oyingidde mu layini y'eri oba ey'eno kuba tewali bikuubo bisalamu mu makkati era abantu wabawo poor visibility katugeze omuntu otalaba bulungi bakubiyemu amataala oba enkuba etonnya oba olufu ku makya kuba kati mu bitoogo mutera okubaamu olufu ku makya naddala kubanze northern bypass nga muyitako nnyo naddala biseera biri nga muyitako nnyo saawa 9 mu gw'ekiro saawa 10 ez'okumakyawo naye olufuba lukutte nga natera ng'okuva okukola ekyo mu bicuba n'ewalala naye ng'ojja odduka emisinde naye ogenda okulaba ng'olina okkendeezamu ku sipiidi kubanga tolaba n'ebikubo tobiraba tomanyi oba ovudde ku kkubo tomanyi oba oli eno tomanyi oba oli eri kakati ng'olina okkendeeza ate waliwo emmotoka ejja kukubyemu amataala ng'olina okuvuga mpola mpola okitegeera kakati abantu bagamba nti poliisi gavumenti emala okuddaabiriza enguudo eziteekemu ebikuubo baleke buyimirira buyimirizi kuba kati n'aba traffic baafuna waliwo owa traffic yankwatira e Masaka eyo si Masaka bayitayo bakyotera wa yaŋŋamba nti oyisiriza mu ki ng'otalina kuyisiriza naye nga tewali bikuubiraga nti toyisa kyokka ate era sitira omuntu gwe nali mpaddeko ku mmotoka eyo kazuguzugu naye baamukuba ekipapula awantu weewamu kubanga yaŋŋamba waba traffic limu bwe bansanga nakyo teyaŋŋamba nonta bamukubye ekipapula balo baga nti emmotoka
bagikwatira simanya saidi zeeyo bagiguwa ekipapula kuvugiza kyemama asima kuyisiza watalina kuyisiza ne bambuulirawo kati nolero yaŋŋamba ti wano wenyini emmotoka ene bepula kati kino kyakubiri kyengenda okukuwa wano wenyini nyi leero eyali avuga emmotoka eno yali gwani nti asiye gwe eyagirimu bamuwa ekipapula nemugaa nkimanyi kimanyi ssebo Mukama Katonda naye nga temubaamu bikuubo mu kkubo temubaamu bikuubo nti basazeemu ebikuubo tegere nti kati wano sikolerawo bwe nti ate nabo bwe bayimirira awo bwe bafunira akawogo kakati oba oli awo tunatandika kuvuga ppanya kubanga kati oba ovugako wano bwoti oyinza okuvuga ppanya n'oyitaayita eyo ne tuva ku makubo gaabwe gano bwe banaaba tuteegedde ate tukole tutya kakati signs missing road signs balina okuziteekako road marks balina okuziteekako n'enguudo embi balina okuzikolako enguudo zirina okubeera well marked n'obubonero bubiteekebweko soleka kungamba nti overtaking ate nga tewali kakati tituli baana babataata bammwe babaana bammwe mutubbye ekimala kakati naffe tugenda kubanga tuteekawo embeera kooti yeneeramula ku nsonga eyo kuba kakati awo bufuuse bubbi bwennyini so nga n'enguudo ze batugirirako yadde kale bo bagamba nti obubenje bususse olw'ekyo yeesa kyo nkikkiriza naye tosobola kukama nte gyotawa biwata kuba kutukama kwennyini n'ebweru gyebiri nti sisitimu si mpya ebweru era bw'onookola overspeeding bw'onookola otya byonna bajja bikola ki nawe ojja birabira ku ssimu yo si kipya yes tetugaana tuuka eyo naye bali enguudo zaabwe ndala nnyo kakati gyolesa ennyonyi bw'atyo munnange nga agezaako kubeera ng'atutegeeza nti abaana be baasiba be baakwata mu biseera ebya kampeyini mu by'obululu bakyaliyo newankubadde kkooti enkulu ensukkulumu yagamba nti baveeyo files azitransferingibwe DPP azitransfering baziteeke mu kkooti ez'abantu civilian courts n'ekyo kikyagaanidde ddala gyolesa ennyonyi yakoze surprise visit akukomera eri Luzira yabadde n'ababaka abalala era munnange bwe batyo bakizudde nti walabika waliwo ekigendererwa ekyamaanyi kubanga jjukira nti UPDF Act mu amendment yaayo nti baagala bajja approving olwo bagiyise okirabika ndowooza fayiro ziri bazisigalizeeyo eyo naye nga already wetuli kooti yamaze dde okusala kuwa ensala yaayo kati tetusuubira kuba nti nno kubanga amateeka agaliwo ge gaba galiwo lwaki ate tulinda amateeka gabagibe gavunaana abantu ge basanze mu makomera kuba kitegeeza nti kati biri byonna byali invalid kooti n'ensalawo naye kati bano mbu balindako badireyingise mbu bamale okukya Museveni eggwanga lino kyalikoze bannange kale tebeeza ekintu ng'ekyo naye niwe okitunuulira obutondezo olaba nga kyakigega tosobola kugaa nti nno nti etteeka eritaliiwo abasibe be baasiba gavumenti ebaterese makomera mbu balinde bamale okuteekawo etteeka babavunaane kyokka ate nga waliwo amateeka agaliwo nti ba civilians tebalina kuvunaanibwa mu military courts wabula bw'oyagala kuzzaawo military court osobole okubeera nga otuvunaanira ba civilians ate ng'okozeseza obusente z'omulimu omusolo mpitirivu nnyo nnyo jjukira nti abantu be baasiba tebalina musango kyokka famire zaabwe zaafa dda bakyala baabwe baabawasa dda abaana baabwe baava dda amasomero balonda scrap n'ebirala bingi nnyo ebiri awo munnange gwe by'otayinza kuteebereza bw'oba nga ddala tuli munnayuganda oba tuli munnayuganda tojja bitegeera bino era genda owulirize Dombolo wa Solowo oba genda e Congo osime gold wammwe n'ebino biveemu kamba siibulire wano tusingane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atraakyo akuume